bawagira opposition oba president Bobi Wine Kyagulanyi kyekibasibya kyokka akimanyi bulungi kubanga naye mu Uganda nti abaana bangi abafudde mu bintu ebitategerekeka nti bafa lwa nsonga ya byabufuzi akimanyi bulungi nti security forces nga bwe zakola kirevu zikwata omuntu ne zimusiba enjegede ne zimukuba amasasi nga ne family ye eraba ekyo si kya buntu oyaga bishop akole ki ne president n'avaayo n'aga omwana ow'ebwayise eyayita mu dirisa n'adduka ne bamutta nti yali akimanyiiko ebyo n'abimanyi bulungi kati oyagamba agende mu kooti akimanyi bulungi nti abaana ba Nuupu batwaliwa military court nga Kone ne Jamiru mukulu noti tebatwalibwa military court bali mu civilian court kyogamba okuwagira Nuupu kibi nnyo okusinga Kone okusinga Jamiru mukulu era oyagala mutekamu argument ezo oyaga tugende mu argument egamba nti okwate mundu nga Kone bwe yakwata n'agenda mu nsiko Jamiru mukulu wa ADF n'atwalibwa mu civilian court naye omwana wa Nuupu ayambadde red beret ne t-shirt emyufu n'omutwala mu military court oyagala bishop aveeyo agambe nti kino kye kituufu kubanga mbawo emmotoka nze ndowooza bishop appeals to the high conscience bishop yayogerera mu kutegeera okwa waggulu si byabufuzi bya bulijjo tireta list jalist yayogerera ani atakimanyi nanti council bishop yagenze n'akoona ku nsonga ya kubeera okutabiikiriza ebyobufuzi mu bitongole by'ebyokwerinda naye mwami kintu twaliko wano naye n'agamba nti n'ebitongole by'ebyokwerinda bino mu kalulu ng'akeekawempe byali bikolera opposition yange era nakati agambye nti bo ng'ab'NRM n'akalulu baakabawangula sebo wanje omubbi bw'amenya ennyumba n'ayingira ng'ategedde mulimu biliyoni esebo n'atwalako $2,000,000 olunaana ne luwona tabeera mubbi aba mubbi ekyali ekawempe kiri nti NRM yakola obubbi yakuba emiggo yasiba yatugumbula yanyigiriza yabba nenge naye ku muntu eyalina biliyoni yatwalako $2,000,000 n'asigaza olunaana kakati eri mugamba nti olunaana nga wasigaza olunaana senga twali babbi tetwali bye zonna n'akawumbi konna ne tukatwala ani atamanyi buuza kintu ono naye musajja mukulu mu bukulu bwe musinga nenjagala mulage kyogamba eriyo polling station ekawempe mukutegeerako era byagala bishop addeko abantu nga balonda 7 mulina omitwe nga polling station abantu balonda 3 gyeri ekawempe tweyanziza era nedda ssebo nkyamaliza ensonga kubanga gwogireese oyagala kugamba nti drone ezaali ekawempe ezakwata ba MP nezibasiba nezibakuba ne Meya Julius nagenze ne mulaya yenanga ajjudde enkwagulo kuno nokola takyakola mikono bagisibye nti abo bali ba Nuupu be babakuba nti aba Nuupu be batekinga obululu nti aba Nuupu be bakwata Electoral Commission etayinze naliwo ngo Electoral Commission bamukwata etayi commissioner